Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga agaddewo ekisaakaate kya maama Nnabagereka eky'omulundi ogw'e17 ekibadde kindira eggayaaza ku Homies Darling n'omulanga eri abazadde okuza abaana balina obuntubulamu kubanga omuntumulamu talemererwa nsi. Katikkiro awerekeddwako mukyala we Margaret Mayiga nga ne maama wa Buganda Sylvia Nagginda talutumidde mwana ng'onawerekeddwako Nnalinnya Lubuga, Agnes Nabaroga n'abakungu abalala. Abantu bategeera message. Abantu baleme kulooza nti omusolo kibonerezo. Basuse kulambula midaala abaana ku boolesezza ebintu eby'enjawulo bye bayize okubadde ebika by'emmere eby'enjawulo wamu n'ebikwata ku misomo egibatendekeddwa kosa n'ebikwata ku musolo ebibatendekeddwa ab'ekitongole kya URA abakulembeddwa musenkulu w'ekitongole kino John Musinguzi. Ekitongole kya URA tutegeerera ddala nti kikulu okuzimba eggwanga kijja kuva mu kusolooza omusolo oguwera. Ekyo kyetaaga buli munansi yenna okwenyigiramu mu kuwa omusolo. So tugenda tuyigiriza abantu bonna abakulu abatuusa emyaka abakola n'emirimu egiwa omusolo n'abaana bato. Musinguzi akalaatidde abobi b'omusolo okukuma ebiwandiiko n'asaba n'abagula ebintu okweyambisa enkola ya e-receipt ate bakume risiiti zaabwe ng'alambuludde ku mutimbagano omuntu gw'ayinza okuyitamu mu lulimi lw'ategeera. Genda okugula ekintu nga mu dduuka naye nababeera nga bamanyi nti bw'osaba e-receipt oba oyambye eggwanga okufuna omusolo ate naggwe kennyini osobola kufuna refund y'omusolo gwo gw'oba osasudde ng'ogwa VAT. Grace Nambatyanga yakulira okunoonyereza ku ddagala ly'ekinnansi mu kitongole kya National Drug Authority asimye maama Nnabagereka olw'okubangula abasaakaate olw'okubangula abaana kabi akali mu kkosa ebiragalagala wamu n'okulwanirira obuntubulamu n'asaba abazadde okuwa abaana baabwe obudde n'okubabuulirira ku kabaati akali mu kkosa ebitamiiza n'ebiragalagala. Minisita wa Kabaka w'ekikula ky'abantu ne yafeesi ya maama Nnabagereka asabye abazadde okubaako bye batendeka abaana nga bali mu luwummula. Abaana babeere nga baliko kye bayiga ekirala ekisobola okubatwala mu maaso. Katikkiro Mayiga aliko empagi z'awadde abantu ezeesigamizibwako obuntubulamu bw'agamba nti tebusaana kuzannyirwamu kubanga kikulu. Engo z'empisa ez'obuntubulamu omuli okwewaayo, omuli okubeera ab'amazima, omuli okufa ku munno, okwemanyiiza bulungi bwansi, okuyiga okweyimirizaawo n'otalinda kukolera, okuyiga obuvunaanyizibwa, okubeera abeerufu, okubeera abeesimbu. N'abakulembeze ab'enjawulo basimye maama Nnabagereka olw'ekisaakaate kino kye bagamba nti kisaana kitekebwe ne mu bakulu kubanga bangi bakola ebintu ebitaliimu nsa nga basabye abazadde okufa baza abaana ku masomero. Munnanga ate si baana bokka wekituuka waggulu tukirabye ne mu bukulembeze kyova olaba omuntu atalina buntubulamu asobola okukwata omuntu n'amubuzaawo kubanga badde bavuganya, asobola okukwata omuntu n'abulira ddala n'atuuka n'okumutta olw'okubanga bavuganya. Buli omu sala amagezi omwana wasome essaawa eno buli muzadde ddayo oyogere n'omusomesa genda oyogere ne teacher bakukkirizise abaana baffe okuwera 5 February abaana bonna tubeetaaga mu masomero baddeyo basome. Okusoma ekkalaamu terimba. Okulafubanira obuntubulamu bwe mulamu ogutambuliddeko ekisaakaate eky'omulundi ogw'e17. KSTV Kiza Peter Wanegayaaza.